Naffe baddansa. Olukiiko lw'amazima gali nti luwedde naye mutubuuze ku bya lukiiko lwokka. Tubere tusaba mutubuuze bya lukiiko. National Musicians Federation members be bano abalala bali munda, abalala basigadde, abalala bali wano. Mutubuuze ku ekyo kyawano temugenda mu birala so that ebintu tubyonoona. President, omulama gubadde gwaki ogubaleese wano? Copyright amendments. Okulaba nti bateekamu ebyo ffe ba artist bye tulowooza nti nno bye birina okubamu okusobola okuyambira. Mukuse ku kyolwaleero kuba abayiwesi baddewo n'abayimbi. Olwaleero badde bakola consultations okuwulira ebirowoozo okuva mu bayimbi kinnoomu, so we had to represent. Naye nga federation already ffe twabuuza dda bammemba baffe ebyetaagisa ne tubiwandiika already ne tukola ki ne tubiwaayo era ne mu petition gye twawa mu parliament byalimu. But we had to come here to make sure that we are part of this, okusobola okusupporting our fraternity yonna, because mulimu abamuvi, mulimu ab'obutabo, mulimu abaki, we had to be there all together. Kigambibwa olunaku olwaleero mwe nga bayimbi monopolizinze copyright mulinga mwaba esinga okuba ekyamakulu gye muli. Temulowooza nti kiri kulemesa domains endala okubeera nga nazo ziganyulwamu? No, buli omu ali wano era asobola okweyogerera. Ovaawa, ewamwewa? Ovira wa? Nedda ovira Nsibuka Luweero. Osobola okunyumiza ebyembalala. Kunyumya byeruweero. So kati nze ndi muyimbi, manyi bya music era gwe nsobola okwogera. Mu movie ndi fan. Kati nkirekerwa movie n'akyeyogera. Naye kigambibwa nti musinze okulabika nti mudominatinga okubeera nga copyright law it's only focused to musicians. Bwe tubanga tusobodde okuba nga tuyisizaamu eddoboozi eryo Mukama mulungi kubanga buli omu kyandibadde yeetaaga. Bayimbi bangi naye naawe n'abalala bakola ebirala mwe bali nga ate era ba creatives. Twawulirako weekend kimwegatta Meuma mwogera ekintu kyekimu. Twatuula mu meeting gye twatuulamu twali n'atulije ye yennyini n'ayekalegi abantu abo okubanga basobola okujja ne bakola ne federation. Naye nga bw'omanyi nti everyone has a right of association. Buli muntu asobola akkirizibwa oku associating era najja bakoze ki. But good Mukama mulungi nti for us we are here, so we have 25 associations all over the country. Ne bw'ogenda Sebei ne bw'ogenda Karamoja gye tuli. Twawiddeko nti era mufuwe mwa meeting omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga tetunamu meeting naye era bwe tumu meeting tubaaba buzibeera kye twagala. Nga tuwunzika. Future music industry yimiridde kuba gwe president wawe. Future music industry yimiridde bweti. Lwaleero olaba nga unity bweri muffe. Oba okitegeeza. We support each other. Twewa amagezi. Tubeerawo for each other. Mu mbeera yonna olwaleero tugasa amaloboozi okulaba nti tutuusa ebirowoozo byaffe
okubanga biteekebwa mu copyright n'okuyamba omulimu gwaffe okugenda mu maaso ekintu ekirungi ennyo era ne baza bamemba bange nga bwobalaba famire eri egyo famire eri emu twateekawo ne jam session yaffe tumitinga at least once a week ne tweyimbiramu ne tweziniramu ne twesanyusa oba okitegeera kiba kitegeeza nti awo walungi nnyo lwansonga n'ennyimba zonna zemuwulire ziri mu kudominatinga zirikodingiddwawo collaboration ya Karokasita ne baweninwaji ya recording ku federation bali bira boda na recordingirawo Fiki ne Shiba it's because of the federation already tuli mu kuzuula talent mpya ate era tuli mu celebrating aba legends ate era tya supporting era dafe tuteeka nnyo ekintu sikwoyo omwana alina okuvayo kubanga abato ye future tubawa nnyo okulaba nti omuntu yenna nga is an upcoming tumuwa privilege okubanga tumutegeka asobole obutakola nsobi ffe ze tukoze tubadde tukyalina okutataganyizibwa kungi nnyo programs ezimu tetunazituulamu bulungi netusooka tusobodde okulwanirira omulimu olaba copyright bwetuuse okuva federation lweyajja speed eno weyeeyongera namwe bannamawulire mutujulira so at least tulina kyetukozeeko and the future is bright. Mr. President, katono nyonze jagadde jasituuka bulamuko tubiwulira kati bwe mutuuka wano nga nina okubeera clear about something kiba kinkolera nti abamu so-called associations I can talk of woman ebirala byonna nti bakola ensobi ne batomera ku lw'ensonga tebali mu kwequiringa kwebuuza whereby we have the board of union and this union is there always kugatta kuwabulamu ebisobye nti naye abasinga bali mu kukola ebintu nga tebeebuuzizzaako. How true is that? Anti kati nga bwolaba kugamba nti omuntu asobola okugenda n'agula looya asobola okuba nga amuwolereza mulala asobola okwegenderayo yekka so omuntu alina right kubeeramu oba obutabanga tho kyandibadde kirungi omuntu okubeera nga ali ne banne nebasobola okuba nga batambulira mugaffe bwe tuli bitula nga tunyirira tulanga ekintu kitambula President kasayi mbuuza ekibuuzo kimu abayimbi bakukamye bangi bavuddeyo nga bakaaba ti abayimbi bano babuddeko ennyimba zaabwe ensonga nti nja kisootenga muta nti newagenda ku polisi bikomawo tayambibwa nagwe pulezidenti azze ogenda kugusoota ensonga eyo agenda ku polisi ngoli bataliwandiise already tuli mu kulwana na copyright oba okitegeera naye naffe nga family omuyimbi yenna aliyo nga bakubako oluyimba kama the federation oyogere ne administration oba bw'oyogera nabo bajja kuba bakuyamba nange kenyini ffe tulizyami Africa I talk to everyone come and explain bw'obeera ng'olina obubaka ng'olina obukakafu you will be helped tujja kubira omuntu oyo tukuyambeko okulaba nti tonyigirizibwa bwe kigaana then nga tukuyamba ate ku next step bwe tuba nga tusobodde okutegeera nti kituufu gwe muki naye tuba tulina okuwuliriza side zombi kubanga ffe ekyomukisa omulungi nti bwe tugenda mu studio ne turecording olunaku lw'oguddewo project dates zeeraga so kati omuntu yasooka okugulawo project yabananyini luyimba. Mr. President olisuubirya abantu one on one badde ntambula waleeno muzeeyi Mukaabya y'omumanyi nantuukira nangamba naye ffe tukooye batuzunza nossaamu transport nojja kati nze nfulumye ngenze bino binaakoma ddi. Muzeeyi Mukaabya mutuufu okukooma kubanga bwetunuulira emyaka gy'alina ne music ebbanga libamubidde kubanga abasajja bandibadde bagagganye naye music tali free music ali convicted naffe tuli mu kulwana kulanga enjegere ezo tuzikola ki tuzisumulula kubanga olira abantu balwana na CMO abakulu abateekawo UPRS baali bagiteekawo bateekawo monopoly bweyina kubeera egyo balina kubawona kati omuntu bw'agoyogera ekintu ekyo banakiteekawo kiba kitegeeza agenda kubadalira kutolina option so ebyo byonna tulwana nabyo era bwebabuuza bamukabya nti bwakafunayo sente mmeka eyakaboka so byetugezaako kulaba nti tunegotiatinga wano nawali kulaba nti tubitereza for example waliwo memba waffe bamuyita Nakisa avuddeyo n'agamba nti mutukwase boodi ebe yaffe oba okitegeera lwaki mwemubeereyo nga mututegeerera mugamba nti omuntu okubeera ku boodi alina kubeera n'amadiguli ate ng'ono ati nze okufunya oluyimba okuyiya ekintu kyange tekyetagisa kubeera na diguli ate goddeeyo ntegeerere kiba kitegeeza oba oyagala kunziba so n'ebizibu ebirala bingi bwolaba Muzeeyi Mukaabya nga munyiivu oba mwami Ssebatta oba n'omulala yenna batuufa 100% kubanga music waffe tali free
on top of that ekikoyeza muzeeyi mukabya tebabaliba waliwo agambye nti corporate batandise gigobako okumala myaka 3 nedda batandika dda genda obuuze muzeeyi mukabya ajja kugamba ajja kugamba tumaze emyaka 18 nga tukola ki naye twebaza mukama olwa federation nga president waffe bwagambye nti okuva federation bwe yatondebwawo nammwe bennyini bannamawulire mukizuli ebbugumu mulikoze ki mulirabyebaza ne mwami kiyaga Mr. President. Tutambulanga tiimu mwe mugenda kukola mutukwatagana n'abazanyi ba firimu kubanga mutambula kyekimu olw'ensonga nti n'abayimbi obudde buno waliwo ekitandisa okubasika batandisa okuzanya firimu kitegeeza era tuli ba actor nze nazanya mu Nice and Lovely balipira boda naffe tuli wabula nga bw'omanyi nti tuyimba kati ffe ate music yabadde tukiriza tugane music yali ye driver kati awo nawe tupushinga naye olwaleero waliwo omu ku ba movie aze n'atuukirira era ne mukwasa bannaffe abakola mu management okusobola okuba nga ati bajja ne tubakyaza ku kitebe waffe twagala kulaba nga tuteekawo awo enkolagana ekisemba abayimbi nabo bali basaba ministry mu gavumenti bafuneyo ministry eyo gyetulaga kubanga tuli bangi kyetuliko ne tusobola kutambuza abika ebibiri taliira osooka n'otambuzaako kimu n'otambuzaako kimu n'otambuzaako kimu nga bwolaba waliwo bamaafi yabadde balya mu mulimu kakati bo bennyini ne basalawo batwekubye tubeera twekuba ate bwe tukyalwana okulaba nti tunyweza membership ya federation emaking sense already twakikoze kakati bwe tumala ekyo kuba kati batutaddeko mu malisi batupropaganda naye twetuli kitegeeza nti awo mukama mulungi they have been defeated kakati bwe tumala awo then nga tetukwata ekirala it's all about negotiations in different corners president kyategeeza nti tubakubye ejjeeke tubasibye akandooya katusigazzayo bakubangwala tukyali ba baby federation twakamalawo emyezi ate federation tetulina kwetukobamu bamwaki buli omu ekisembayo mukama wange emabegaka walaga akakiiko akali ku UPRS ate olunaku olwaleero akakiiko kaali mu ofiisi ya Attorney General ate olunaku olwaleero tulabye nga bakyayanjula Mr. Wasula nga atwala UPRS twali wa Attorney General nga tugezaako okulaba nti tutereeza boodi ya UNCC naye nga tuliwo ffenna abakulira domains ez'enjawulo oba okitegeera kati then netufuna discussions ez'enjawulo yes but mwami Wasula abantu abatandika UPRS era tumwebaze tubonyaabonyeza nnyo sebo weebale byetukoze bimwateesa byetukoze naye tukuwa ekitiibwa kuba oli musajja mukulu oludde wano oli senior neddamu wekube mu mutima olowooze ku amendment mu bintu ebyo byali bibi alowooze ne bamuzeyise batasimanyi oba bakusanyusa naye tukuwa ekitiibwa mukama waffe wabula tereezaamu kuba ffe tukukulumira ate n'abaana n'abazzukulu bali kukulumira kubanga mwe mwaleeta ebiteeso ebyo bamukwata jeeke saali bamugjamu naye engeri gyali nti omu ku bafawundi era ne wana abaddewo kitegeeza akyalinamu stake at some point naye yekuba mutima baddeyo bamendinga ebintu ebyo monopolism tekola kati ne bwe baweeri leka boodi bagikwasa abayimbi kubanga it's a members oba ekitegeeza ye mugeri emu bendala saagala kwogera nnyo baganda bange bamemba baffe abamu bava wala nnyo leka tugende mukama bomu